mpitibwa RO 3451 Byarahanga Taddewo ne Eke Byakatonda. Byakatonda Eke kubanga munsiko nali nkozesa linnya lya Byarahanga Taddewo. Okay. Gali amanya gange amatuufu kwa kuba kerinnya erikwata. Naye bwe nava mu maje erya Byarahanga ne ndikyusa ne nfuuka Byakatonda. Ne waliwo enjawulo. Ruhanga yani siye Katonda ate Byakatonda era gawukana mu mpandiika naye gategeeza kyekimu kumpi kyekimu. Okay. So gwe mu bufunze nandyagadde okwongera okumanya kubanga olunaku olwaleero ekindeesezza mwami Byakatonda ono tuzze azze tuwayeemu naddala ku mugenzi Jeno Moses Ali eyatugenzeeko. So kyekimundeesezza olunaku olwaleero tuwayeemu naye y'omu ku abo abamumanyi mu kuyingira eno mu NRA okutwaliza awamu. Naye Munnayuganda yandiyagadde okusooka okumanya gwe nga gwe ebyafaayo byo mu lutalo olwa NRA. Nkimanyi nti twali tubiwayizaako naye waliwo oyo agenda okuwulira olunaku olwaleero ng'oyogera ku mugenzi Moses Ali. Kati nze nzaalibwa ku kyalo ky'e Kasambya. Ekyenakasi kati ky'e Kasagga ennakase ke Kasambya ke bayita akeerukese ng'ogenda mu kijeebe egyo kale abantu bakikwata nnyo banga ogende Bugamba kimu. Akati ewe nazaalibwa mu kuzaalibwa awo twalina okulonda kwa kinaana nga weekuli abantu baali bawagira ne ffe tetumanyi nnyo byakuwagira kuba tunabitegeera kubanga nze nazaalibwa 3 Desemba 73. Okay. Nembatizibwa Father Ben Settimba nga 3 January 77. Enamba yange y'Obukatuliki eri 11/1977. Era bw'ogenda mu kige Kasaala gyeri ayagala banga bakyabiina kubanga nabirabira kantu kange kibali bampadde kubambatiriza yali anzadde mu dini y'Ekikatuliki. Naye kati nafuuka musajja musiraamu era nze ali kakati mu kinaana bwe mbamba zebazeemu bwe baba bakuzaala 73 gavumenti eno ng'ewamba mu 86 naye n'emyaka 13 giba 13. akati afande Moses Ali wali mbadde njagala nnyo ombuulire embeera yali etya mu kuwaayo awo emmundu motoka mwayita mu kyere kati bw'amala okukkiriza nga boogedde n'afande Shefali kwandowooza twatula meeting zaalinga 5 nga mwoli afe twasigala nga tukuuma bakadooga kati bayingiranga ebimba byali bali koboko baali abakuuma awo ebiseera bakadooga bali bescot balinga koboko kati bwoba ogenda Arua ebimba biri ku kkono waliwo n'akatimba biri ku kkono byali byakubwa ebimu nga tekuli mabaati ebiranga biyina kali mwe baatuulanga okulaba nga akkiriza okwaya abalwanyi be asale ngave muki twali tugenda mukubeera twali tugenda mukuba kubanga twali Yumbe nga bagamba waliwo abayekera baliwa era nze nali patron sergeant wa Brigadier Goloba era Brigadier Goloba byali ebya Moses Ali abimanyi bulungi kwa twalinga naye Yumbe era Brigadier Goloba osomulaba sokunnyonnyola buli kimu ekya Moses Ali talina kyatamanyi era nze namuwandiika ogenda ku course kwa yali kopolo ogenda ku course nze nali Brigadier Goloba bomuwulira era ebikwatagana ne Moses Ali abimanyi kwa twali naye asobola kunnyonnyola bulungi byonna nga bwe byali abimanyi. Akati ekirala nti Moses Ali bamala okuŋŋaana abayekera be nga baweddeyo bonna n'atwala emidigo mu lusozi okugyayo emmundu yali yazisimira kati awe nakoma okumanya ebyani byafande Moses Ali twaddamu okumanya ebyafande Moses Ali Fire Events ne batujjayo twayita na Bondo ne tukako ku balakisi y'Ebondo eri mu kiwonvu siddangayo twaddamu okumanya ebyafande Moses Ali bwe baagambira nti abadde yeefulidde gavumenti nga yagala giwamba
era nze omu kubakwata abantu abakola operation okukwata balowolezanga nti bali mu hoteli nomo twakwatamu abantu mu Crescent Tower ne kwapusa ngondi eri bali bagita Apollo Hotel Serena era Benz za parking angao awo ne kugondi ku Fairway gomu kubaba kwata fatwa janga tufata tubamanyinga fatu kutukole escort security na ina Land Rover nga tukwata abantu nenga bakungana tubatwala neje balaganga tetukola ki semanyiyo era so tubabambuza wakolanga mulimu zinakolanga gwange ngabo no gama tuwere ngaba tudde wano operation ezikolebwa abalana damo basanga enabisojjo nga nange nvude mu komera era ndo afande kazini ali musajja wa afande Moses Ali era ya mwesibira era okuva mu nsiko yava Moses Ali okujja mu nsiko okay eyumbe era afande kazini nanze nanyimya mukko naye yansanga twali na afande Kayanja ne mbuza tusanga ku Fairway yali na musuti ya bulu era omuganda yankubako n'oluyi ani jeti manya ali muntu wakutwala moroka z'abantu ne mukwata awo katikati yakuba ku luyi yankuba oluyi nanga byo nonkwata otakana yali amanyi kwana naberako naye leti kondere ino mukono nga bagukubanga guli mukano bwekati akati naye Fande Moses Ali president bwamutendereza inti adayagala ensi ye sinamugana ne wano yali yagala omuwamba nga tabyogera kale wali yawaya abalwanyi andi yalaba omusana wali yawaya bamukwata mulundi gumu jali eji ogwadda kazini yamukwata nga dduka nawe ndogwadamu ne bamukwata abantu abasanga na bisojjo era Fande kazini si amulumirizanga mu kooti kadi okwa ebintu ebisinga basiga akazigo nebogerenga amazima so kyogezaako gamba nti bamusiiga okuba nti abadde ayagala ensi ye naye ate yali ayagala giwamba lwa birungi osanga yali ayagala kuwamba President Museveni emirundi egi nga tannamutegeera ate nga yali amaze okuwanika n'abasirikale abatuwadde Ssaabasanga Nabisojjo mwali Meja Kiyengo twabasanga Nabisojjo Meja Kiyengo waliwo ne Sergeant Do yaravuga ati lale nangamba n'okuŋŋamba nanga yaragenda okubeera ame komanda nga Sergeant oba yaddukira Canada namusanga Nabisojjo nafane Kiyengo namusanga Nabisojjo namumanyira naga atuba kuba wamba era akulya Nabisojjo bali bamuyita oni yali akulya Nabisojjo ali meje biseera ebyo mu 9 mugumu fwe twabasangirayo mu 10 era emotoka yankuba n'ekigo nga tugende Nabisojjo nga batujje mu kkomera naye nga tetuzanko musango okiwulira nga tugende Nabisojjo eyo sura nayo ndigikwalwayo naye president badde agamba amazima n'agamba musajja ono ye yali ali muwaasiwaasi obutamatira anzana kuba kyamuviirireko okufa ku mbubuja kuba minisita Mungu ansonyiwe sogera bubi abadde akaddiye naye nga nekino naye soko yamukwaba abadde mulwadde naye namaye abadde takankana naye nga prime minister nga maye nti bakyamukuuma agera mu ofiisi Katonda sebo bwagera Katonda bwagera sidagala naye omuntu wamala okufa bamwogerako ebiki naye ffe tetwegezangako na mu gavumenti so kiki temuli muwulira bubi president okwebaza oli anti eyali omuyekera namwegattako tetuwulidde bubi naye bw'ogamba nti ayagala nnyo ensi ye nga yamwegezaamu emirundi emeka ebiri kati senga missoni ye yayitamu n'amuwamba Moses Ali yalitendeza Museveni okwagala ensi ye nga yamuwambye tufe tumaze okwetoloola Uganda yonna ne tugiwamba ye nagifunira kakeka nga agifunidde wano mu Kampala yali badde agitendereza nga waliwo ne buddudu obubaloka bwa ddudu bwe bwajjira ne bugaasimu era operation ezo nazirimu ne bakwata abantu omwali omusajja oba yali agula mwanyi yali owebuyukwe yali mugagga nnyo mu kikuubo omwo edda baali bamuyitaani luse nawulira ku buyeekero obwo saabitegeera era ezo operation
nga bakwata bana bateka mu komera bawuli abantu beboogera ne Luse yali ayagala ne baleta buddudu omulaka baddudu bwajira nga bagamba nti bwali bwobote zali zigenda okukola mu gavumenti y'obote ejo emirundi emeka Kaduse yali yawaani andi naye yali oba yali akola obote oyo webuyukwe naye tebabambuuzanga sibimanye ebyaddirira fe twakolanga mulimu ki Luse newulira bamukwatako bamukwata bamusaba mutwale Luzyandoza yafa bulwadde ng'avuddeyo waye pulezidenti bwakukwata n'akusiba takwinaako mu amateeka ge gakulamula naye okujja nga bakusanzeeyo mu lutalo gy'ofiira waffe twatta ne Kirama 35 nga nvudde awaki ffe twatta Kirama mu paaka leeti Kirama bansibulire tulyongerezaako awo bannayuganda abatulaba Nyamukulu Kisubi tukwebaza okubanga osobola otuyita okubanga twogera ku byafaayo by'olutalo nja kuddamu nkwongera ebirala ebyolukoola obulungi okuba tubyogedde tukola ki tupapa aye n'ebintu ebimu banaye mutusonyiwa tubyerabira titwali baana bato omala kwogeramu ne munno n'akujjukiza nti egindi twali nyiri bali bayitawo bwe bati kati eno wandi wano ku UBC nesobola kubulya zooni eno bagiyita oba parish eno waye nakasero kyeno nakasero ki bagiyita Radio Uganda zone ne parish mweri simanyi ate kana wewe okola ne tomanyi parish eri Dayton wali akati parish eno balina bagiyita oba ina kasero tu nzokana kasero tu bigenda mwebyo byaki kakati nange njawe okulaga ndi twabera mu tuze kumanya parish simanya sabu kaunti kale bifo betwaberanga mu lusi twaberabiranga Bannayuganda mu nsonyiwe Moses Ali Mungu amusonye byamusobako president yamutendereza nange mutendereza omulundi ogwasooka gwe yakkiriza n'atwegattako nga tuli eyumbe mu 86 nga mu mwezi gw'okusatu awo watu avayo mu gwakuno oba gwakutaano kwatwatuka twawamba January eri twatuuka ndowooza mu gwakubiri oba gwakusatu oba gwakuna twaviira eyumbe bwe watyo naye Mungu amusasire byakola ki byamusobako naye nga naye sina nnyo bingi naye Moses Ali okuva mu nsiko abaakuumanga okulaba nga teyeefulira Let Chef Ali ffe twakolanga security ne Jeno Mugerwa yalingawo yali escortinga magala twagendanga naye era ku olwo luto yasembayo Fande Chef Ali yafuna accident yali avuga emmotoka era ne muzeeyi n'alagira obutaddamu kwevuga yakigaana naku Afande Rwijema ng'ali Kasese we yavugiranga Range Rover emyufu Afande Rwijema we yagira Katonga ng'asibye bandage ku mukono ngaze Katonga ya accident yagifunira mu Range Rover ye eyali emyufu yafunire Kasese yajija Fort Portal ndowooza Bannayuganda Mungu atusasire okufa kwa Nanka naye temutukyawa twakola omulimu gwaffe gwakola ki gwaggwa nga abaali balwanirira emirembe demokrasi waali abantu balonda abatasanyuse si buli muntu ndi asanyuka ne mu family olondamu omusika kali bebyange byebyo Mungu atukume nga tuli balamu naye batujjukire abafande sale tubasaba bakole ku nsonga zaffe ezituluma bafande jako basimu bafande nalweiso abantu batava maje official afande nalweiso tuna kyotamanyi sagala tuogere nawo bimanyi ambuso inazi wagenda mugwenga tunafuka kyoli ngokyali mukazi nga muli emugogo oyina ambusizo wagenda mu byesagala kwogerera kwa twaje emugogo nga tuvudde Nakaseeta ne tubere kufu nga tunafuka kyoli wasoka kuba mulwanyi naye nawe bokwatirwa abantu ekisa ogambe muzeeyi nti walwa abaana b'emulugunya abatava maje official nze kyenkusaba ogambe muzeeyi Fande nalweiso nkikusaba baba basobola okumpa omukisa okusinkana kuba toyagala kulaba bantu naye nkusaba okkirize tukulabe twogere ku nsonga gigambe muzeeyi twakola naye tulina ensonga ezatujja mu maje nga naawe bwajja kwa ikomandi okubere wa muzeeyi ogimanyi engeri giwajjamu obimanyi ebyakuleeta kwa ikomandi okubeera kyoli byesagala twogereko naffe tulumirirwe byebyo ebyange kale atrabo mulungi ebyo byabwe sibimanyi so byansiko tukyaza bukyaza so sibimanyi nsebo nkweyanziza amina sebo tunafuna nate olunaku netwongerako kubanga tuli ongere byolukoola
nenge gye twatambulamu ne bye twasanga mu kkubo. Weewaawo. N'omuntu agamba nti yali escort wa Luyijema akunnyonnyolanga bulungi. Weewaawo. N'akabana bameka. Ali kunnyonnyola yenna nze simumanyi. Akugambe bw'oba yali escort wa Luyijema yafunira Kazungu. Gita yaŋŋamba yali escort wa Luyijema. Anti akunnyo bw'abanga yali escort wa Luyijema simanyi. Siyatwako bujulizi amagye gaali mangi. Yali atukulira Gombe Kanomale. Yali emigadde awo. Tujja kufuna olunaku omusinkani ali kunnyonnyola. Atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. Amiina. Sebo.